soda abantu bangi baloota ente z'ekkale ngenda kwogera ku nte 3 tebutuuta tugamba bugagga ngenda kwogera ku nte 3 ente ya black ente ya brown neya bitanga buli nte erina amakulu fe wetuli amatu tukwegesa kati omuntu andaba oba olota nnyo ente ya black mu ngeri gy'ogyotera yonna wegendereze nnyo eggulu likulaga wandigwa eddalu ente ya black era nga ddalu wegendereze nnyo wandigwa eki mukama katonda eddalu kankirongose bulungi ensolo zonna zolota nga zirimu ebitanga ziconnectinga nnyo ne royal family ng'ogyeko embuzi ngenda ginywa lwaki ye embuzi bwota embuzi y'ebitanga tetegeeza nti teconnectinga na royal family kati kanso nyinyonyole ente then nzije ku mbuzi ente y'ebitanga econnectinga waliwo abantu ng'oli wano nga gye wakulira ewammwe mwalina ensuwa oba ettogero olimanya ettogero bulungi nnyo kyekibanyonyola ettogero ettogero waliwo lyemmanyi gye bakamuliramu omwenge omuganda gye bakamulira gye bakusogola okusogola byonna kalegendera kati kyenalabanga edda nga basimya ekinnya oba bateekayo sepiki oba ki kati ne baalako endagala eno waggulu gye basottera amenvu kati ne byekenenula nga bikkirira eri mugundi oba kisuwa oba kiki kati oba esobola okuba ettogero ensuwa ennene esobola okuba nga ewammwe mwayina ensuwa ennene mwe mwayiwanga amazzi naye nga temugajjaamu nga temugakozesa muyiwamu naye temukola ki naye nga amazzi bwe mugayiwamu wayitawo ennaku 2-3 nga tegakyalimu ng'ekaze era bwe mwategeera nti gaweddengamu waabangawo awo muyite senkulumandwa nankulumandwa kabona oba nabbona eyakolanga eyalumwanga ennyonta nanywa amazzi ag'olubaluba nemuga ensuwa era ng'ekaze olaba senga nabbanja aganywa bw'atyo togero kalu Export TV to the world.